nnyo. Mwami Kyagulanyi na ttiimu ye bantu babi nnyo. Ngenda kutangaza eggwanga Mwami Kyagulanyi ne banne kye bali. Munindeke sawa eno. Mugenda kundaba pulezidenti ng'alaye. Tewali atamanyi Nuupu komanda. Kati obuzibu bwe tulina abantu balowooza mu Western Uganda abantu bali bulungi naye si bwe kiri. Abantu abali obulungi tetulowooza Abanyankole mwenna muli bulungi. Kati nkiringa bw'owulira bwe balowooza nti Abanyankole bonna balina enti. Alright, breaking news. Her National Unity Platform commander wa His Excellency Robert Kyagulanyi finally hamwefulidde wano wenyini wenyongedde ddala okutya His Excellency Robert Kyagulanyi beddala akasajja kalina amaanyi gaakyo. Ogenda kumbuuza agajja bwabwe tulokalire ogenda kubawo byetegereza mu eno video naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza ka video soko kampeleka like bw'omaze subscribing wegatte ku mukutu gwa figo n'olunaku olwaleero nga beekugambye omukulu amanyikiddwa nga komanda wa NUP yasobodde okubeera nga akyuka n'adda ku saidi ya NRM. Ono His Excellency Robert Kyagulanyi yagaana omuwa kaadi era NUP yagaana omuwa kaadi we yamala n'atandika okubeera nga anyiga n'avuma yagula ebigambo biri bingi naye ng'alaga nti nakyali ku saidi ya NUP naye kati wetwogerera ate olowooza teyaddayo ku NRM. Kati wano wenyini wenjagala nkubuulize olowooza His Excellency Robert Kyagulanyi yali musiriu okwomuma kaadi oba mugezi? Sokolabe gwe kennyini. Munindeke sawa eno. Mugenda kundaba pulezidenti ng'alaye. Tewali atamanyi Nuupu komanda. Uganda yonna tewali atamanyi Nuupu komanda. Tewali atamanyi Nuupu komanda. Era buli muntu yeebuuza Nuupu komanda si kyalina bya Nuupu kati. Si kyalina bya Nuupu. Si kyalina bya Nuupu. Bantu babi nnyo batwavuwazza. Kati nasigadde komanda. Komanda yegirya Stephen Kaweesi. Bagamba ebigambo bino. Mbadde nsaba omukisa gubeewo ku lunaku pulezidenti lwagenda okulayira mbulire eggwanga kye bayita NUP. Muli bbali eyo ne temumanyi komanda kiki kyempitamu. Temumanyi komanda kiki kyempitamu. Nze buli lwe mbadde ntuuka nga baŋŋamba ndi wanted. Nze buli lwe mbadde ntuuka nga baŋŋamba ndi ku list. Komanda Engineer Stephen Kaweesa ndi wanted. Omuntu tosobola kutunda bulamu bwo to that extent. Nze baŋŋamba nvumirire NRM to the maximum. Nvumirire NRM to the maximum. Abasajja nasooka ne mbawa ssente miliyoni 4. Muwulira bannange emiliyoni 2 ezaasembayo nazibawa ndi ku ttaka ku maviivi ne baŋŋamba bw'ogaana okuvumirira mwami Museveni tugenda kukola kyotajja kukkiriza. Nali sikkiriza nti waliwo kye bayita omuntu alternatively asobola okuyimirira mu komanda okuleeta kunkakasa nti basobola. Nali sikkiriza nti waliwo kye bayita omuntu alternatively asobola okuyimirira mu komanda okuleeta Zambaali bamuleeta kunkakasa nti basobola okukola kyonna kye basobola. Ani yali amanyi Zambaali mu politics? Waliyo n'omu talina ssente yadde n'ekyo gye yawaayo wabula bamuleeta basobole okundisipulininga nga komanda NUP komanda ne bafuutu soja bange. Okay, mbalamusizaako nnyo mwena abakadde bange banyawo ne bassebo yenze gifo. Waliwo olugero olugamba nti gy'ovudde toyombye yotera okudda. Kambabulireko baganda bange abandaba mwenna abasajja nga buli kika kya musajja nga kitonde ku nsi tulinayo omuze gwe tufaanaganya. Ffenna teriyo musajja awa kitiibwa mukazi ageya bbaawe gye gwakyaye. Nkaddamu teriyo musajja mu nsi awa kitiibwa mukyala ng'ageya bbaawe gwakyaye. Mbuuze ekyo lwaki nkireese bwe ntyo ti Engineer Kaweesi kati saa zino ne bw'ayogera ebintu nga bituufu buli muntu alabira ddala nti ensonga emwogeza ebyo byonna si bituufu, ayina ekimuluma.
kubanga ye nyinyi ayogedde ensonga lwaki ayogera bino byonna olwokuba yakwata ssente ze n'aziwa be yaziwa ezitaliiko lisiiti ate naffe tetuzirabangako ekinnaku nti bwe wali ozibawa wazibawera mu kyama. Ekintu ekirala Engineer Kaweesi kino kanti kugamba okijje ku nze gavumenti gy'ogenzemu ya President Museveni tesobola kuwa kitiibwa owogganira gye wava. Alright, nga tubitale ku mabbali n'abanyankole olunaku olwaleero ebyaddala batandise okugenda live ku TikTok batandise okutubulira amazima era nako bali mu kubeera nga babonaabona tewali mu Uganda liseefu okuggyako nga olina connections ez'amaanyi empaka ewa President Dr. Museveni nyago gitegeeza bulungi omunanki okukiga abadde alowooza buli Western Uganda ebyaddala muntu mubi ojja kufunamu ekyokuyiga otina subscribinga nga tetunagendayo soko ulirize Haji Haruna Amalenko playing omukulu Western Uganda Media mbantegeza Amoni oba Council Amoni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kati obuzibu bwe tulina abantu balowooza mu Western Uganda abantu bali bulungi naye si bwe kiri. Abantu abali obulungi tetulowooza abanyankole mwenna muli bulungi. Kati nkiringa bw'owulira bwe balowooza nti abanyankole bonna balina ente. Kati nze siina nte n'emu nze ndi munyankole atalina nte. Gwe oli muhororo. Ndi munyankole yennyini n'ewaka situyina nte. Kati tuyinamu abanyankole nga banyankole original then tuyinamu abanyankole abahima. Kati abantu abasinga okubeera obulungi n'okuva mu famire ennungi beba abahima be balunzi be balina ente okusinga. Osanga alina ekiraalo kyente kirima ente 2 ente 10 ente ki nefa abasigadde wano tuli ku ground tuvuga boda abaana babonaabona tebalina ssente ate ekirala mulaba abali connected abali mu government bwafuuka connected aconnectinga kilani ye lukalala lwe ab'obuzadde abamukwatako baconnectinga. Kati lwaki gwe toyina nti toyina wozirundira oba toyina ssente zezikufuna? Kati kabaatankulaze ennyumba gye nkuliddemu enyumba ngikulaze nawe tebalina busubi bunaliisa nti mulaba bali mu ttawuni bano kitegeera. Kati sisobola kugamba nti nze ndi bulungi ku nnaku gy'olabye omuntu ali obulungi oba ayina ente tasobola kukulira mu nyumba nga gye nkulaze. Lwaki abwiru be bakola batya? Abwiru kati abiru kati eri kirana eriye kati kiringa boolaba President Munyankole naye Munyankole omuhima omuliiso omulaalo okisegedde. Kati ffe mukula kwaffe mu kigundo ekika kyaffe twakula ffe tuli nga boolaba nga bagamba nti bano bapakasi then bali luli olurangira okisegedde mwe mwali mirimira bali abahima. Ffe kati ffe tumanyikiddwa mu kulima tuli abahingi kandi baliya n'abaliisa bali balunzi ffe tuli balimi. Gwe walimanga ne bakuwa ekikopo ky'amata gwe musaala gwo. Akiiki ngenda kunyumyanga naawe. Edda ne kati byakyuka ebintu ndaba obitegeera. Awo obutabo bw'abanyankole nabusomanga nnyo. Bambi wapi Kabaata tuli baavu. Tetulina Mugisha Franco Mugisha naye alabuka mwavu. Tetulina naye obuzibu bwe tulina abali e Kampala oba abali mu Buganda balowooza nti ffenna tuli bulungi si bwe kiri. Tuyita mu mbeera esinga okubeera embi. Kati mummwe temuli bagagga balina ebyo bali bye balina.
mwebali naye si bangi nga boyinza okugamba nti 100% kubeerako nga 30 kale ebiseera byakyuka kyogamba temusobola kukyusa kiri musaayi gwammwe nti mulina kubeera bwe mutyo ate olwedde maze okukulaga nkugambye nti omuntu ali obulungi akonekitinga amuvaako amukwatako n'amukonekitinga yagenza okukwata ente za jjajja azikavali okitegeere kati nze bantu tekukavalinga nte naye waliwo gwayitanga